yesoke tugende maaso ne kana akalango kasooke tukalabe. Efirimu eno bagiyita amaka g'emizimu katono nnyo embeera yali ekubyeko n'osuula ku lubalaza n'ogula ennyumba nga yalayisi naye nga waliwo abakwetegereza nga weebase tukyalengera kalango weegombwangako omuntu ayenkemene amaka g'emizimu tukyalengera akalango 12 Star Blast Studios. Firimu eno ya producingiddwa mwana mulenzi Yozefu Lwebembere codename King Jose. Tukyalengera akalango ovanga ku mizimu nga ne mutuntu emisana gitambula abazanyi bo nga Mustafa tulengera akalango ennyumba tesulikamu wadde okusiibikamu waliwo abaali bagimanyi ne bwongangala ne weweegayirira omuzimu nga gwagambye gujja kuwalula oba osaaga emizimu buli kasonda giyimiridde tegikyatuula gyesimbye bwantu ogwo tugenda kubalya oba ffe tulabajja mu kika kyewammwe tulaba kalango emizimu mu buli ango. Firimu yino gukuwanika tegunnakwatako bagiyita amaka g'emizimu buli eyagajjamu miranga kalango eno egenda kwefulumiramu Mukama Majestic Plaza level 5 edukadire namba 8 amaka g'emizimu. Funa kopiyo producer Lwebembere Yozefu codename King Joseph. Funa kopiyo Mukama Majestic Plaza level 5 edukadire namba 8 kati